I want to have an appointment and sabe miaka 10 sisabanga Museveni appointment. I want to go home. You want to you want to meet the president? Yes, I'm marching orders to go. Tunonyuju akasaje mumukaraba mukubeni vampire kadukino rukono. And I'm not going to reject him money. Whoever brings him money, was Basiyazi or Bazaji. Yes, in my opinion, Basiyazi is better than Unataba to Navasokola. This is the Adam Congo program. Gwensonga Kwetuli, media consultant Joseph Tamale Mirundi Gwetuli. Ata inakawala kange kafanana. Nimana ngembo ya badise sisido mwana. Embwa. A dog? A dog. Omanyi katonda nze bintu abiyisa wange to change the attitude of people. Embwa giwakiro z'enyamaaga nene eringa jana. Embwa yakutuse nga bajinaza. Zeze waka? Ize waka. German Shepherd. Omwana wangaze German Shepherd bazita mu Europe ne bazijjamu. I want to tell you, those dogs you have were killed in Europe. Europe mwalimu ebintu bibiri. Mwalimu gondi. Mad cow. Abazungu olw'okuba bali selfish. Badira ennyama y'ente ne baziriisa ente. Ente zonna ezeera ku nnyama yazine wazo zaagwa eddalu. Mad cow. Ezo embwa German Shepherd zonna baazita mu Europe. So when to say simisa, you see, the problem is this. Then call the analysis of it. Yeah. Embwa mo eringa kigalo kino. Ekigalo ekyo kiraba. Kyetuyingiza mu gatuyingira. Ngamuyingiramu. It comes a time when everybody naye ayingizamu. Why? Ekigalo bakireeta mu Europe. You work for 7 hours until a new person arrives. Ya ine ekigalo. Somebody gamuyine ekigalo must be ewali ekigalo. There are areas where you go ebigalo babimenya. Ate bikyakola. Nkugambye no Obama yennyini mu America waliyo case. Professor we yamusomesa mu university ya black professor. Bamu ekigalo kyagenda okujanga aliwo namba. Professor bagula inamba z'ennyumba ye ng'atamidde ne zimulema enkuba etonnya mu America n'akwata ambulera n'agikuba n'akuba ekigundi kye ennamba zimulemye. Professor omwenge ne gubeera ku imaamu kwani ng'omanyirwa kimwawere emonge mu abasiraamu omwenge baali bagunywa naye waliwo imaamu yakka wansi n'agaana nga bamuwulira afuluuta nga bamukubedde ebigwo. Oyinza okutamira n'obeera mulayindiza abasiraamu. Imaamu yali akulembedde mu swala. Bagenda okumuwulira nga kola ki? Ecupa zonna baazikunganya gende Dubai. Baala y'omwenge yaliwo mu 1900. Abasiraamu banywanga omwenge. Bagunywanga? Imaamu yakka ku ttaka nga gwamusunziza. Omanya omwenge ekibi kyago bwe nnywa 2 njogera ku leediyo noddamu 4 noddamu 5. Nze omuntu omutamiivu ku leediyo mutegeera tayogera bintu biri chronological. Bidiringana. Ayogera tebikwatagana. Imaamu yakkayo ku ttaka. Be yali asaza nga bakigwako. Omulala n'aga nti mbongereyo laaka endala. Ne bagamba omwenge muguyole wonna we guli mugwase omwenge guli mukulu. Omulala mulaaka ze tusaala yali ayagala kususaamu. Yagamba ongereyo endala ng'atamidde. Abasiraamu ne bakuŋŋaanya omwenge gwonna ne bagwasayasa gulibeera muggulu. You see vigorous. Nti toyinza kubanga oli musiraamu. Tolaba bana abasajja, tolaba abasamize. Waliwo omusamize agga nti genda oleete entula eyabulira mu wino. Amusamize? Basaba bita bya mwenge. Naye omwenge nedda mbuzi. Kubanga jjajja ayina okulya ne bwe kaba kakadde ssebo kasaba amagi. Leeta enkoko, leeta amagi, byonna bizzamu. Owalubaala ayimba. Tebasaba ntula. Tayinza nti leeta entula oba ennyaanya ebyalemera mu wino kuba kulya. Abasamize balina okulya. Vigorance. Kabale nkugamba nti omwana wange embwa yabadde emulumya omuwala omukulu. Yagisimatusa atya? Nze emanyi nze ewulirwa buganga. Ewulirwa buganga nemanyi embwa emanyi obuganga. Singa najasa. Obuganga buno bukasaale. Mundu singa najasa dda.
embwa bagenzere babakola bubi mu Africa tosobola kutraininga mbwa nti emanyi bawaka nga training anti kye bakitreiningira ffe mu Africa tulina ba relatives bangi abatakuba na simu nga bajja tesobola bamalayo bonna tuyinza bamalayo. Training of a dog is wrong. Bano ba police experts is wrong. Kati omwana wange badde temumanyi yamugobye nenyina n'avaayo ne bagikuba kuba erya kilo z'ennyama 100 buli lunaku okulira eyo ki kati eyo ki nona agikwata ku lujegere naye mukola ki emusinza amanyi babuuze n'abazikwata ku lujegere n'olujegere lukutula kilo mmeka zeeyina nyana yante ogigulira kilo 20 every day kakati that's the problem. eba y'amaanyi nnyo yamusumatuseeko ate kambabuulire bwe tuba tusoma colors naye abasoma wano batono ekivu ekyo kiraba ekivu kibayita ekivu bakiyita batya sasefly is attracted to a blue color. Ekivu bw'oba oyagala okitta oteekawo blue color. Abazungu bakola research tolaba bino byolaba ebya bbulu bye bitta ebivuko bateeka eddagala. Ente eyina kala zeetayagala n'embwa eyina kala zeetayagala. ng'ente bw'etunulira kala tugeze myufu eyinza okutwala. Ente eyina kala zeetayagala n'embwa eyina kala zeetayagala. Ebisolo birina kala ze bitayagala. Ekivu kyagala bbulu. Nze oyo mukyala wange mukulu ente yamuwalula ng'ataagimanyi yazitwala ku ttale lugoye zinamuga nti lugoye lulikuleetedde buzibu ekyamuyamba kuba kugulu ku nkonge ne kumenyeka ente neegenda naye nga bulijjo emumanyi kala gy'oyamba kala dressing. omuwala ebadde mu kala ki green embwa teyagala green kisoboka ate ffe tulina research wano embwa eyagobye omwana n'ayingira ne mu nnyumba n'eremera ku kisenge mwegalidde ng'abantu bonna waka bagikutte bakoze eki egoba kiri bano tebalinaako buzibu egoba oli temulina research bamuserero bababba researchers a researcher will tell you. Kati gwe kankubuulire bano bagenda ebwenda okulaba amaziki bagalaba ssaawa mmeka babuuze bali mu national park ng'omusana tegunnayaka ezzike terikubwa kamera eno ya kimyanso. Yes nemmwe abatalina research yonna abatalina research buli omu prestige wumbwa kaali ffe embwa zaffe ez'edda local dogs ne bwe yabanga nkambwe ennyo embwa twagiwanga emmere erimu ennumba ng'abaana bwenge bembawa ku nnumba babbebi mu kyogero ennumba abaana bawe ennumba okugjako abawala sibawa ku nnumba gwe walya ku nnumba si bundi obuka obuluma ennyo obukambwe ennumba ate ennumba eruma ku liiso kwokka etagetinga kwokka kati bawazaaki balume ensiri eyetololera kutu batugamba nga mu buto nti ensiri yali yagala kuwasa okutu nga mukazi okutu ne kuyigana nti ofa mangu mu nnaku 7 kati buli ensiri yetololera kutu nti nkyali mulamu nka nkiriho science kyeri mu kuwa abaana ennumba abato abaana balenzi mbawa ku nnumba lwaki n'akajiiko k'omwenge omwana wange yanywa ecupa y'amafuta nga yalaba nze nnywa kanywa okugwa ddadi nemugaa nti oyo mbatekere bwemba nina gyenda badde wali abaana abato mbalekeramu entundutundu alekamu obusembayo wansi omusiraamu kati nga ggwe nga tewanywa ku mwenge gwo mu buto noonya omwenge kati gukwonoona kyenabagamba nti omuntu yenna ayina olubuto aba ayina problem is a sickness is a contradiction in your body. Olubuto olunene is a contradiction ne bwogenda n'okola ki byewalya mu buto si byolya kati omubiri tegubimanyi. Basajja balaba ayina olubuto ova munna ayina olubuto nedda hamu ayina olubuto nedda ono mukwano gwaffe yagulanga ettaka edda ayina olubuto no. You look at the rich people without
abatalina mbuto togere kugwa mwennyini nawe tolina lubuto nti si alina sente bazikuba ne bazitwala mukoyi yazikuba omukoyi yankuba kakati what I'm telling you nti dogs atuzejjeko embwa ze tuyina ewaka I'm telling you mu Europe bayina ekika ky'embwa kye batta ne bakimalawo olwo security tugikolere ki tekirina mugaso balumbe wange nga tezeebase embwa bazifuuyira caliform is a human being who is important wadde bamufuuyidde caliform naye batatetenkanye naye mbwe neekuba abaana ewaka omwana wange kati laba oyo yafudde oyo omwana gwezaalidde owange yabadde emulidde nti barelatives bajja kujja ewali embwa according to a shadow nti embwa bwe zitabuka banoona trainer ye yajja gwezimanyi. Why do we use dogs? We have a type of mugende mukole research. German Shepherd bazita mu Europe ne bazimalawo tezikola nkambwe ennyo bazidairuti nga balina science waabwe baziteekamu kati wazejjeko let me tell you wazigobye ewaka mu America waliyo omusajja yalina embwa ziringa 6 aliwo yeka embwa ze bebaana benga kasiri eggwanga kaakati agenda n'emikwano gi mikwano gi muga nti oli mu America nti jangwe fulasi ate bo ennyonyi ye kalinga kamunye sineziri wano abafaransa balina 5 eyingira e London European citizens sibya mu bya East African Community ebitatambula kakati ng'omusajja tagenda France nga tanywa mwenge nga tatamiira ennaku ezi embwa yali saakoze eki embwa yali saazigulidde tezirina kyezikola ki tebali gwe ziraba tezirina gwe zikola ki akomawo oluvannyuma lw'ennaku ezi zaamulya ne zimumalawo nga tezikyamujjukira zaamulya yenna nenna mutaani wange Ben yazitambuza ku ekyengerawo n'azitambuza n'akola ki ye zikola ki zimumanyi ne bwamalayo Tamale zamukyayira ddala Tamale Junior asigala mu mmotoka abeera mu mmotoka ye zamukyayira ddala ne how can dogs control family nti embwa zigaba n'abaana ewaka embwa eyajobuzi agobe n'abaana bange embwa zikwewuunyisa zajjabuzi ze zisalawo nti ontumwagala ntetumwagala how can a dog determine in my family a dog to determine who should enter and who should not enter embwa nga zimanyire embwa ze twali tuli anti bazitraininga embwa ebeera n'obwongo bwa muntu wa myaka 9 embwa erikola bweti embwa eyaffe eya bulijjo ebitali bidairuted byamu embwa eboggola ng'erabye omuntu ayingira embwa naye omuntu olumala okuyingira ewaka ne mumwaniriza embwa teboggolera afuluma isirolo iswala you there is somebody at the gate but not to choose visitors we have relatives that's one nti embwa teyinza kutrainingibwa ng'eyina beemanyi ewaka ne beetakolaki ne beetamanyi a dog was a tool of hunting okozebwa kuyigga yes abaganda balina engero nyingi ku mbwa malembo essanyu lya malembo amaziga g'ente era nabaganda wandika akatabo ti ebyobufuzi ebyekirembo waliwo abafuula abantu embwa ne babayiggira sebagala yimba nti essanyu lya malembo nekawandikamu akatabo ebyobufuzi ebyekirembo ebyembwa ayirya nasula ku ttaka nosula ku kitanda ayirya mu kampeyini ayirya nebakukozesa akalulu olumala okugwa ne badduka nena nawe walimbwa balinga bayizi nawe watugamba walimbwa nabaga nti anti you said you're Museveni's dog wambwa ayiga eyeda yambuka mawe yange sagiyiganga era mwana ngendabye olwaleero abasajja nga bali babiri batudde mu meeting banye ebyuma byange bibala ne baga nti omanyi Museveni yali tujja ku kizibu tie tomanyi nti ku Sande tetwafulumyeko akatambi ke tekafulumye ku luno teyatukubye ku social media oba Museveni wapi let me tell you we had a problem we did not meet
with Kankaka, who interviews me on Saturday, the channel is not interrupted. Even if the channel is not, do you know that at one time they are switching off my radios, my programs on radio and the TV? Did it succeed? I say man who was taking my money away. Canadian contributed the money, Museveni gave me money, other people contribute. Let me take this money for my activities. Do those activities succeed? Kakati ekyombalabye nga batudde nga beewuunya. No, my channel will remain the same. Even if you buy that channel, they did it. They went to the United States to buy that channel. They told them, you must get lawyers. They gave the lawyers $2 million to see. Yes, the court ruled in America, whatever is contained on that channel belongs to Mirundi. Is Mirundi who must remove it. Never come on go kusime bomba. Never get with Chinese. The Chinese are hearing me. The Chinese gave them a system that failed. Zoom. Negana. Ngichiri ku Zoom. Zoom yawe basekera Museveni mbu akakalika abantu mukaga bamubba nge yawe erika abantu 10 Zoom yawe naye nga ku center wano wali wakola ki abisabotage nga olibu abayogera banna abajjako nayogera ne gwayagala Zoom najikuba. The Chinese embassy was embarrassed. Zoom najikuba. Somebody brought a Chinese here with the technology to destroy my machines. What happened? Nakugamba nti nali mu nyumba yange ngenda okulaba obumansuka nanjingi ngebyange bikuba omuchina bimufulu omuchina yajenedogebwa ba nanjingi ngebyange bikuba bimufulu byali byogera bitya nanjingi ebyange ne bikuba nga ndaba bumansuka bwenyu kakati nanjingi mbandi awo anti nanjingi kibuga province namba era nalaba omusajja ngazze asoko agulenda z'abantu yajja n'omukazi. We are coming from Nanjing. I thought it was a what? No, it's a province in China. Kendi bakubira muri seka kakati nanjingi nindo kusoka ngemboke Uganda babumansuka ngedogolyo edogoti lyakuba mu China. Okay, omanya mu China bamugamba nti oli omusajja takozesa technology yokka ayinamu n'ebyawongo ayina amalogo nebaleeta omuchina ine anti omuchina eyasooka baleeta omuchina eyasooka n'abaga nti muleete amasimu gammwe gonna nga naaze oyo omusajja ayingira muki mu ssimu zammwe kakati kambatere muki ne kamulaani bwe kaali bakabba paundi $200 ne bakaweereza minisita wa ICT n'akuweereza abasajja 2 n'enkalaba nga ne bakaga nti oyo omusajja buli kyogera kyonna akiwulira akikuba ku social media. Can it be true? Do you think this man has been listening to what I sent? Yes. Oh, there's an African with this technology. Namuganti omusajja abirina ne kabagamba. When I hear him, he's angry. He speaks with a lot of anger. Let me can't see him. Akasajja kajjako kamulani ne kapakinga emotoka ku National Theatre ne kajja n'akakadde ka $1 kalamba. I'm telling you. Mulani yaleta akakadde ka $1 ngayagala kamba nga mazoba wa $10,000 tebazireeta naye bamuwoninga. That man has military police, he has bakanyamazi, and he is always with a hammer and a pistol. No, I've dealt with hardcore people in Nigeria, everywhere. Let me go and see him. Oyo mulani bwe yantuukako ne mugaa nti olina sente mmeka. How much money do you have? 1 million. How much is a human being? Because I am informed. A heart is $7 million. $70,000 million. A heart. The kidneys
70,000 each a kidney za dollar ate suku international market black market one mu Uganda mu cheapest a kilogram of bone marrow obusomyo is $100,000. A younger girl between 16 and 24 who has not suffered any serious illness like HIV, her productive system is sold at a cost of $7 million. Brain is drilled like this man of Nansan. Uyu mufuka mu Nansan yakwananga bawala bagezi n'abaduri. Brain is drilled. Never you're selling somebody how much money the Russians spend on keeping Iranian's brain alive. Obwongo bw'omwana omugezi babutwala. A placenta is nutritious. Abaganda kibayita omwana ow'emabega bakitwala. Kakati nze mbamanyi so n'omubuuza namugaa nti how much is a human being, but I brought you 1 million nakalabanga kakomyewo. Amu money, Africans want money, amu money. Ekisajja ekikulu kiroya nakiwa $10,000 nakiwa n'ekipa ya wine. I want a minister. Never kali kagendanga nkakubye nkafulumi. I understand, but the minister told me he's going to not raise Mirundi, he's going to fight Mirundi. Please go. Mirundi has incited the public, they will kill you. When ku Acacia Avenue nga nkalaba ebyuma byange nga bikalaba nga ku Acacia Avenue miso ngekalaba kati akasajja ne kagenda. Today mbalabye nga bali aba abasokozi bali aba babiri bokka mu ggwanga ne bagaa nti Museveni endowooza yamulagidde. Mwenda yayogedde n'omusajja essaawa ezi. Mwenda, if I want to play, I will play Mwenda's conversation with this man. No, Mwenda shouting at him, stop, shut up. Mwenda tamanyi musajja oyo. Mwenda humiliated the man, and whenever I see Mwenda talking to him, Mwenda yamumanyi obujozi bwe. Wabula Mwenda yayogedde ekigambo ekyanyiizizza. Mwenda yagambye omanyi munkugaye bakampa ssente emirundi eki President Museveni yabayamba bali babatutte mu ICC n'abawaloya we Kalugire. ICC yatwala millions of dollars to get them off the hook. I'm telling you, abaana 4,500 Ugandan girls were killed in India alone. We are forced to sleep with drunkard men, 10 drunkard men a day. Olibo yakoma wano amakampani ge n'agaggala. This is why Nalweso manyi bbala mwayagala nnyo Nalweso. Njagala bbala mutugende wa Nalweso mwetondere mute. Yes kyogere ku mpewo nkubuulidde oyagala Dr. Balamu Barugahara akutwale mugende naye ewa Fandi Nalweso omwetondere mutangane. Omukazi mukulu ate tanyanukulangako naye baamutega omuntu nennakalema naye musonyiramu wayi tebaategeera ne Museveni yali byomuvumye bibadde binene naye nga tanyanukula takwanukula ate mukyala mukulu yaliwe yali giriti naye teyakitegeera. Nalweso teyategeera baana bano. Nalweso tasobola kukiita baana 15 battirwe ebweru babatundemu uganizi nga nebwe nkugaye n'abadokita bana medical doctors bana 4 they try in America, they try here. Omwana nge yangamba tibiriyo, daddy were telling lies. Teria transferring organism ngazi jawa tewali yali ne Museveni yeta sola chikiriza kakati nkubule ne gamba nti nze mbalabi nga batudde babiri nga baga nti omusajja ono Museveni yamulagidde oba yatusonyiye busonyi. I'm changing. Okay. Nze mbavunaana ekintu eki
organ trade. Era kambabuulire, I'm launching. That's why I wanted to make abantu banadwisa banakalema. That's why you want to mend. Tebabirimu. Tebamanya bana bano. Nakalema yina ono shinyenya rutwe. Bo bali tebamanyi. This business was lucrative. Ba mafia bakozesa ekintu kyotamanyi. Ne batta omwana wange ne bakola kine kanguli abatemu banziti. Bati bamanyi nti mission njina. Kati nkugamba. I'm going because I'm at the crossroad. And I've sent somebody, a senior person, whom I know. I want to have an appointment in Miaka Kumisabanga Museveni appointment. I want to go home. You want to you want to meet the president? Yes, I'm marching orders to go home. Omulimo gwa mwengu bamalidde ogwa organize is now Museveni who is fighting these people. Bagende mulago ne bayita council ne bakola kibaba gobayo misinde ne benjagala okuba akatambi nkakuba kakati if Museveni is fighting these people, why should I fight? Kubanga kyenjogedde nseekoze eki kiwulidde ekitegedde no longer. By the time I fought with them abakazi 30 bali bafa mu malwaliro ngas accidents impitirivu nnyo. Okay. They had a unit at Mulago for borders okubajjamu ati ab'emulago baaganye. Museveni has empowered the Mulago people, and the people who were selected and sent to India to train by MUHOOZI with the consultation with the president are going to arrive in 2 weeks. Kakati nkyalwana naki? Toyina nsonga lakyolwana. Sina nsonga. But for me, what I'm going to do, kubanku gente ndiko crossroad. In 10 years, Museveni has not given him a coin. I came out and supported MUHOOZI, thinking that my financial welfare as a family would change. Amuziza maji. But I'm at this crossroad. Can I join the opposition? They cannot trust me. Can I go back to government? No. At my age, it is impossible. Chenjagala Museveni and supporting the movement to be byenkola. I've started an organization. Nakebedde process yonna ngeri bureaucratic. There is a board, there is one. I'm going to start a non-government organization. And I'm going to have funders. Zisifa kusente obaza Basiyazi. Yes. Abana bafaayo nga nnyabo abasomesa. Tugeze is a widow. Nasalawo okukola prostitution. Abana bafaayo sente yaziri. Yes. In COVID. Yes. In COVID, the prostitutes organized themselves and they took items to send babies home. Under the hands of a nun. Abasiyazi baleete sente. Bebazikuwa. Abaganda bagamba, kumanya Abaganda bagamba. Abaganda bagamba nti babika ku bbine banoga ensugga. Omuntu waba yapamye wali ensugga kuyiwawo. Kadjo tandikira. Kakati kankubuulire. Kyenkugambye ekitegedde. Yes. One, ntaddewo ekibiina sigenda kuyita mu process. Simanyi ova ku LC, simanyi board, simanyana. I have 1 million people. Abangoberera. Okay. Era batadde kukanka bwetaddeko ekirala we had problems kwabaddeko 2. Which means 1 million emu yange. Nabano batudde bombi omu ne munne. Ne bagamba nti Museveni tell him to stop what? No. Bewunyiza nnyo. Yes, I'm changing. Okay, you're changing. Protection of human organs in Uganda is going to be a permanent organization. Nze njikulira, I recruit to others. Nengenda kubeera ne office, a fully-fledged office. And I'm not going to reject him money. Whoever brings him money, obaza Basiyazi, obaza aki. Yes, in my opinion, Basiyazi is better than onatta abantu n'abasokola. Anti etteeka lijja kukwata. Kuki? Etteeka eririwo. Etteeka ligana ssente z'Abasiyazi. Ziba za kiragala oba za bbulu. Oba baleeta amafuta ag'amagye
ne bagateeka mu motoka nga nenga ekisozi tefuwa guli neteeka yogera ku promotion. I hope you will not promote. I want their money. Nkugambye ekinawe n'okkiriza ti when a prostitute gets money to look after her children, abaana tebagana sente za maama waabwe ate basobola. Yes, tezibabeezaawo. it is my, to me, omusiyazi asinga asokola. omusiyazi wants to preserve. Era abasiyazi baababuuza mmwe temuzaala naye bamusiyaga. Lwaki musiyaga abaana babannammwe? They come out with the two options. One, they adapt. Abasiyazi bajja mu Africa ne babadaptinga abaana bammwe ne bamwagala okukamala. Adapted kid kuba naye ali bamuki musiyazi. The second method of getting children, tuyina abamala okuwasa ne bazaala ne bayingira obusiyazi. Okimanya ekyo? Bangi. Nti waliwo omusajja baali bamuyita Bishop Robinson, yali mu Bungereza nga w'amaanyi nnyo. Bwe yamala okuzaala abaana n'agenda mu bufumbo bw'obusiyazi ng'ate ye mukazi. Ate nze mbabuulira ti mu obusiyazi temubumanyi. Nze bwe ngenda e London bwe twatambulanga ebweru, bwe nali nsweyininga mu mawulire batugamba bw'oba oli London oyina okugenda kumu important features n'ozikwata. Ne bambi tebabanga na sente, emotoka gye baba bapangisizaako nga bagizaayo. I used to have my money. Nakola mu State House nga ndi mugagga nga nyeza okuva mu America ne ngenda e London ne France on my money nga bano bakomyewo. That was true. I had my money. Kakati Robinson yali ate nga musajja n'azaala abaana ne bakola n'agenda mu bufumbo bw'ekisiyazi ng'ate eriye mukazi. Teri musajja gwe basiyaga ne bw'ogenda ewa kojja Kimbowa addamu okukola by'abasajja. Is not there. Oba oyagala okutegeera omusiyazi nti bano mu Uganda temuli basiyazi. I want to tell you, mu Uganda temuli basiyazi. What they want is you people to bring laws to do what and bafuniyeko sente. There is a sale. I can hear you. Abasiyazi balina ebintu bibiri inseparable. One, omusajja gwe basiyaga mu bukadde bwe awulula buwuluzi. Awulula buwuluzi ng'akaddiye. Era olabira abasiyazi bwe bagenda mu supermarket bagenda gye batunda pampers ez'abaana, then you realize that is a musiyazi. Katonda yakola system. Omusajja bw'aba mu kikolwa tasobola kufuuwa mukka, aba yeesibye. Era omukazi n'omureepinga n'akulinda ku ssaawa eyo ey'akamalirizo n'akunyoola omukondo ofiirawo. David Akiti erina meters 24. Kati bano abasajja balina amaddu agenda n'okutuuka nga gatambudde dda. Go gatambudde dda. But David Akiti has 24 meters. Musajja alina 24 meters okuva ku testicles okutuuka ki wano. Kakati kino nti amaddu otandika ogastimulatinga nga tonaba nakola ki nakutuuka. Yes. Kakati when it comes to climax n'ennyuma yeesiba. Yes. Bino bitegeera ddi ng'osoma nnyo. Anti nkugani nasoma nagenda e London nengula ebitabo by'abasiyazi balina library yaabwe. Onoonya knowledge. You cannot criticize ekintu nabagamba Museveni temumumanyi. Diagnose Museveni like a disease mumutegeere w'abakubira. Temumutegeera. You don't understand him. He's like a disease. Nti COVID twamutegeera nti onaaba bukimuki mu ngalo. Simple. Yejjira mu kintu ekyamaanyi nembaga ajja kutta abantu bangi abagezi era yabatta. Nebaga nti bogenda mu university exam n'osangamu 1+1 omugezi agibuuka. They expect 1+1 in an no university. Yes.
kati covid wakunaaba ki mungalo simple ajja kutta abantu bangi kuba talina kinene kimuliko simple masiki yokka ye yaliko but the rest we are simple nga kitegeeza ajja kutta abantu bangi kakati nkugamba nti abasiyazi balina liquidi yaabwe gye bakozesa because the other part is naturally lubricated it is naturally lubricated two ne bwaba mukazi mulalu zino oba tanaaba nvunyu biki oba nswera oba biki bimukwata mu nviiri naye wabiti zikwatayo wali asidi asidi ali wali muyitirivu era enyinde eyingira mu kutu enyinde ensiri eyingira mu kutu oba ekiku nekiyingira mu kutu wano n'oluma amanyo nekifuluma naye tewali kiyingira mu mutaka bakulimba mukambwe muzibu tewali kiku kiyingira omutaka mukambwe muzibu kakati bano abazungu be kyebakola balina artificial liquid. I ask it, if we have Basiyazi here, let these people Uganda Revenue Authority tell us whether they have that liquid in large quantities. Tell worry. Uganda temuli Basiyazi. They are not there. And they can say take your zidi. Bilemeso promoting. Tetegeza webali. Your law encourages. No, it talks about promotion. A sharp noise, a sharp knife, eyambani. Mukinja jasale kisolo goli musiramu. Ente bagiragiro bayikisolo kisale mangu kireme kola. Ma kireme kulumwa. Kuba Ibrahim yasala mutabani we. Ngata musala obulako tebukola ki. Mutani we namuga nti nvunika. Singa twabadde muyidi aduha eyebisolo. Singa enyama ejjudde wange. Nange bampa mutani waabwe. So therefore, kati jemba buli nembagamba. When I analyze the issues, zembanze manyi. Today, umenya abantu abamanyi abali mu ggwanga. Ndaba abo bagenda, the most powerful people, the most powerful women, baba baguze bigule. The most powerful people in Uganda, they are four. Bana mu byobufuzi. Oba asoma political science. Mulimu abo. Bana. President Museveni. Kale bali bataano kangatteko n'omulala. President Museveni, General Sale, Afende MUHOOZI, Balamu ne Namyalo. Mu Uganda? Yes. Banda? The most powerful people? Yes. President Museveni? Yes. General MUHOOZI? General Sale? Dr. Balamu Barugahara? Yes. Ne Namyalo? Ne Namyalo. They are the most powerful people in the country, in Uganda at the moment, under this political situation. Kubanga gwe call a justification yompulire. Yes. Nti President Museveni is in charge. Museveni has demonstrated is in charge, total charge. Yagobya abasajja mu maje ne bagenze kujirikiti kwasula embwa political cemetery political jirikiti bagenze kola mirimu mirala nga baba wadde you have failed as a housewife, can I hire you as omukazi afumbe mmere mu hotel bagenze mwende yagambye omusajja namuga nti gwe ekyatuteba sempijjo kimanyi baani nalabye mwenda agalekikyalinga omusajja neba nawe omusajja omumuleke. Let me tell you, nze omusajja omulabye nga abantu bangi bamubuulirira. The man wants a counselor. Aliwa omutegedde omusajja bano bamwenda buli omwamu ayogera naye nakati ampulira ali nekizunza lutwe ampulira bali bombi kuba babadde bebuuza lwaki akatambi tekafulumye. Did Museveni prevail over him? Museveni tasobola. Kakati nti kyemmulabamu omusajja mumutwitinga bubi. That man needs a psychologist. Tanagwadde luna yajja ddigwa. Why? Nti ekisooka yayagala nnyo obwa president n'abutunulira nga abulaba. When you believe in something, it's not easy to drop it.
2 n'amanyira sente empitirivu nekyemukubye mandu emukubye nebasobolera kutunda galubindi. Ekyokusatu kyayina isolation. Omuntu yamanyira okubeera n'abantu abangi tewali agenda wuwe bonna bamuga nti Mirundi agenda kutukwata tugende tubeere ku social media. 3 business ye bagikubye alla amukubidde business zonna. Mu education erimu amakampuni 40 Museveni yakajjawo. Why? Yetategedde nti Museveni must cut off his supply lines. Kubanga politics wa Uganda wa sente. Abadde ina sente nyingi nani wano kati azimujjeko. Ago agudde. Naye finally what Mwenda does not realize ngayogera n'omusajja ono, he stepped on many people. He needs protection. He either goes into exile or agenda mu abeyance ne yekweka ku faamu ye oba alina okukolawo a political outfit emuyamba gye bujja. Nze oyo musajja mutunuulidde ne mutunuulira nyamu realist. Help this man. He needs a counselor. I don't know what happened to his wife. He's isolated. Babera nekizunza lutwe. Eramba labe nekizunza lutwe. 3. He used to have a lot of money. Zagwa. Abadde mu ministry nga ina mama company 40. Museveni azikubya zimujjemu. In organic case ajikubya ajijjewo. Kati a man who used to count billions in the sacks. That man can commit naye mugumu. He's a strong man. Yagambye Mwenda, even if it takes me alone, I will pursue my ambition of the presidency. I clap for him. Mugumu. I made the call. He knows what he wants. But it's a disparate move. Bano bamugamba Mirundi kakube amuleka kumfula amasina le mumpachi. Tayina kyofuna. Yizo nebutadde mu mukuba. Why do you use my mercenary? A mercenary must be paid. How much money do you give me? They're using as a mercenary. Hey, anti baba. Balwandi n'entalo. Nti kulowooza Museveni agenda gamba ku Mirundi. Mirundi agenda kukuba ku malewo. Bagala kuzza muki. The man cannot. Mwamuyingizaamu ekyobwa president for a long time. Okay. Tasobola kuseparating nakyo. He needs a counselor. Okay, then in Zayo. Okay, Mwami Museveni is in charge. Yes. Then General Sale. Anti Museveni. Okay, batano. Museveni is in charge. Then General Sale. Ekikutegeeza nti Museveni is in charge. Yes. Akyusizza military yonna. Na watabawo kibaawo. Ojjukirawo oyo bamuyitaani. Aliwa. Nze buli mulaba ndaba Amini. Aliwa. Ereru. Jeno Erweru. Oyo. Omanye nze buli mulaba ndaba Amini. The man resembles Amini. Mbadde nina fear y'amaanyi ng'ali near power. Yagamba yakolashinga ne MUHOOZI. Stand by his menu number 1. Class 1. Class 1. Namuga oli excited. Ani awamba Museveni. Museveni wagenda ebweru sala akampinga mu State House. Kati gwereru akajanja akakuuba akanyampya jula. Presidential advisor muleke. Muki. Yakilashinga nani? Nandi kati presidential advisor. Gwe wajja ekintu kyabwe bakiina. Gwereru wajja ekintu bakiina. Okulashinga n'omwana we waka. Yabuukira bubukizi. Niyefula ow'ekitolo kubayina abamukubira yakubakuba no omwana wange yayina bbaala. Afande muleke. Ng'omwana wereru ali waggulu. Ne bakuba omwana wange emigga emiyitirivu. Afande muleke. Afande muleke. Mugamba mbaloge ne balanje gali nanga tologa baleke. Okay. Eno ngende mutungu. Okay. Afande muleke. So kali baganide wa masasi ne batinganira. Oli mukunkoda justification yo kubayina powers power abatano. Yes. President Museveni. Museveni yalagidde ab'emulago tewaba yasokola. Okay. Bamututte tolinyo bamututte kakaba nakano kaba yita ne bakatwala n'olutwe lwako n'olutwe. Museveni yaganye extraction 1. Musajja abuuza Mwenda, why do you say that the extraction of organs in Mulago is the exercise is free? Ayagala sokoli nefe bane kamba boli ngenda banoonyeza gye babaagira okusijja kuno kalina gye kabaagira kubanga sigate singa abaana abo tebalina gye babaagira bagamba bati omusajja w'emulago titukusupplying at a cost at a discount tunoonyeyo akasajja mumukalaba mukubeni vampire kadduke n'olutwe lwako n'olutwe
oli mu bintu ebyo baani yakuweereza messages. We are talking about serious issues. These people, when they went to Mulago, they told the Mulago man, we can supply you at a percentage. What does it mean? They have a hospital where they slaughter people. Babitwale Mulago. Tulina okunonya hospital eyo where akasajja toka bentwe bakatire one. It's a serious matter. Mbadde ndakugamba nti omwana omuwala mubuulirire. Omwana omuwala omulenzi bwajja n'agamba tugenda olabe bakadde bange bweba ntinda naggulu togenda. Eriyo amayumba omuli theaters abachina mwe kuwuliramu ebintu gwe tojja kuddamu kulabika. Yeah, I'm telling you, kidnapping. Yamba security, yamba gwanga. Ba uncovering ebintu bino. Babitya. Is only me. Kakati ye Museveni, omanyi Museveni yabasalira amagezi. Bali babatwala mu ICC. Badokita bamwe nkaga mbasatu baani. Museveni n'alagira Kalugiro omusanga aguwoze. N'abajjayo. Nembaga nti mwe basajjamu Museveni abakubi. Tali bakwasa ku buyinza. Tibazukulu be 15 mwabatire India. Kasajja gwe oyina abantu gwatalunda abantu be watwala nobaguza mulani. This one rafulu mu kiruddo. This koliwo ekisajja ekikulu ekine ekikooti ekikuba amasoti kyekweka. So ekyo kiraga nti ali in charge. Museveni is in charge. Then General Sale nabuuza Museveni omanyi Museveni yakuba Sale ku Mwame Kamanda abantu bajja sente mu banka kuba bali balina idea tibinaayisa yagobo Yitojjo n'alaalira. Tamanyi tibinaayisa yagobo Yitojjo yali Kano Yitojjo then binaayisa n'amukoza brigadier Yitojjo n'agikiriza ranga yagenda Kenya mwina mubulira amagezi. Binaayisa to change the government went to Kenya and the Kenyan government agreed to replace Tanzanian soldiers with their soldiers to give Binaayisa support. Kakati Binaayisa akomawo Kakoza Mutale n'awandiika akatabo economy n'alaga olukolo okuwamba Binaayisa lwonna gye lwatudde. Ne bakwata Kakoza Mutale ne bamukwata ne Namakajjo eyali police secretary wa Binaayisa n'abasajja ba ne babasimya Kabuli mu bulubiri. Ne why don't you talk to Kakoza Mutale? Yamunoonyako. Yes, Namakajjo is dead but Kakoza Mutale is alive. Ne babasimisa Kabuli. Baba tuka Kakoza Mutale ekinyonyi ne kiwogana ekinyonyi muti munafanya nini? Ekinyonyi Kakoza Mutale ina amalogo wali ogalabi tebagende wena abulira nga bagenda omukwata ngagenda mu nsiko yabulira mugo musaboli ne bajja mu endiga yali awunga nene ne bezi yenga ya black ne bakwata endiga bagitwale bagiri mu balage endiga yebikula we ne batomera ekiswa ne bafiirawo asikika ekinyonyi kyababuza munafanya nini? Yes. Mukola ki? Munafanya nini huko? Mukola ki eyo? Ekinyonyi mu muti kwe kuleka nga bakubye Kakoza Mutale mutayimba mu mutwe Namakajjo omusiwa n'agogatta ne babuuka ekikomera. Asika is alive. Why don't you mugenda ne muleta bano bemupya batayina magezi bulingi emanleka Kakoza Mutale akubuulire nti yateekawo first wound training institution mu Wakiso mu kibira ng'ebintu bye byakiyaayi ye yamanyi yasomesa yakola ki namulabanga mugambo tusinemanyi ono beyewanirako tajja bate ate nga yagamba ye namba 2 ayina ekifaananyi kye yatambuzanga nze nali ne Museveni nga eri tumwine ye namba 3 nze nina okuba Mekamanda kakati bano bagenda okugendayo nga ayina ekibiina kye vumbula kakati Kakoza Mutale takola kampu ye okutraininga bakadazi mu kibira tayina kwabulidinani. At that time babenale mbayina enkola nga batambula ne Kabangali nga 3-4 wezivugira wogenda reinforcement ejaluvanyuma nga Bayisirayiri Katirima yali akulira bombo nayungula abamaji tewaliwo abayekera batendeke b'omu nsiko batta abaana 100. Kakoza Mutale yali ku parade yabula yameritinga n'abula
Katiri maye jeno kakoza mu ate okumanya kakoza mutale mugezi Museveni yabuwa minisita n'agaana okgendayo yamanya ayise eri angobe anejjeko nange nagaana obwa advisor noti batumwebaze mutte tumwebaze yankoledde oluko olunyono nontwalayo singa kafu nedda tayogera bigambe kakati oyo Museveni tetumumaze tugera ku General Sale alini chai yes Sale abayina obuyinza abatano mu kwa amaje yagalemeramu akyali munamaje anti nkubuulira yagalemeramu mugisa muntu ojja omubuuza wene bikemu amekamanda yasanga mu sente zebayita sida ya jeshi sida ya jeshi omusajja afiiriddwa akoze etyo ow'amaje could go to the Commander's office and get money. Mugisa muntu yazijjamu not a cashier. Mugisa muntu sida jeshi yazijjamu. Sida ya jeshi yasigala wasali. Ekyaliyo. Sida ya jeshi yasali yagina sida ya jeshi. Nakati. Na ya wananchi sali yagirina. Ebizibu byaba maje. Shida ya jeshi. Yes. Ato ino kuchitegeera. Why is it that Museveni accords respect to Sale? Sale sacrifice his education. Kyatagenda kuddayo kufuna. Yagenda majenga ali mu senior 2. Kako. Very bright. Olaba ali bright bwati. He's not a graduate. It haunts him. Shobola nti Saleta mwomulumba ne Museveni yakuba. Ayina bye yakola ki? Biyerekereza. Nagenda akola A-level nti banalete ndivaasi fuddeko minister. Nagenda wano nakasongola ame. Yes, nagamba ndayise Luswahili. Ne muwala wange yasinze. Ne kamba buliri. Mukamba buliri. Nzamanyi genina mu ggwanga tebali agenka. Mbadde ndi awo. Ng'omwana wa Rejema tazze. Fuledi Rejema. Yafanga bagidderwa. Nangamba Kagama lyo kate kingoba uliro yogera ku taata wange naye omu ku bakaba nene abbye ettaka lyange nemwe mubba nevu mu kyoto n'emisimu ne mugibba abantu mumabe omwana wa naye omanyi omwana ngambye ayina ebbaluwa y'otafiire omwana ngambye nti otafiire yagambye nze nzijeewo n'otafiire naye ajuliza nze kooti of appeal gendo mube nedda agende mu mateeka anti otafire oli muka munene anti ogenda mu mateeka amateeka tegamanyi banene akavuluze naye omwana angambye baluwa eno giraba yotafire nti otafire yangambye nti ebyo gwobisobola kati otafaya otafaya ayina omunene naye gwatya naye ayina gwatya otafaya otafaya n'agaana okuyamba omwana wa Fred Gisa Rujema era president bwagenda empenja bagenda mulaga omwana oyo ettaka liri mpenja yeka 16 waliwo omunene alyetaagako ayagala yafukula buli wamu ne bannange embwa muzirekera obulenge bwazo omusajja omu wetwatusoma political science omusajja atugamba yatusomesa n'atugamba nti bw'omubanga muli bakulembeze because they are training leaders bw'omubangako abakulembeze mwewala ebintu bibiri okulya enkoko n'obukunkumuka n'obuyoola wansi kapa zikuluma engalo n'obukunkumuka nabwo bwe zaali badde n'ekifyo ekigudde wansi n'okiyoolayo kapa kazikuluma engalo kuba tokkuta Fred Rujema eyakola contribution ey'amaanyi wano mu lutalo lw'ekinaana n'abaana be bali mu kubakijjanya yagula ettaka wano lwaki president abayamba anti ate olowooza abimanyi bamulinze muduuma bamulinze empenja bamubuulire tetuyina omukazi wano omuyinako oluganda tafukula abwe n'enyambwa professor tusomesa political science etugamba ti mulekerangamu abanaku because they are training leaders mubannange bonna abali ebweru mu intelligence nze seedinzeeko ggwanga lya intelligence mu politics nze gwe basinza okuvuluga naye nasoma highly educated highly trained when I was young kakati omusajja n'atugamba nti look embwa yagenda neyiga hooko
tuyite embizi ey'omunsiko ekibizi ky'omunsiko nejagula bubi nnyo nembwa negitta. For the first time as the dog was nursing its wounds, it is so a group of people unusually coming to visit to congratulate the man. The dog was there watching whatever was happening. Webale kuyiga embizi enjize etika ngembwa eri waliyo ekolaki enansinga wunduzi zaayo. For the first time eraba abantu abazze waka bayitirirwa batema hooko batwala omutwe embizi teyanyiiga embwa teyanyiiga nalindidde ku mutwe batwala ennuuni embwa teyanyega zisirya nnuuni naye yatwala obulenge bwayo obulenge bw'embwa muve ku bulenge bw'embwa basajja mwe bakozi mwe muve ku bulenge bw'embwa embwa yagoba yatwala bulenge bwayo nenanyini yo nemulya n'obulenge babwagala era gwe wasoma akatabo wano nawandika akatabo the battle how the mobile toilets liberated got their independence. Walio kasemieko how mobile toilets gained their independence. Toilet is it mobile ebidoli zafuna independence waliwo kabaka webudondo bwakabaka bwali babuyita budondo kiri mu busoga ekyo nga balina kabaka bamuyita omukooto Ssaabasajja kabaka omukooto yayina katikiro we nga bamuyita lubengo ng'ayina akatwe kalinga olubengo bwe batebe bakasedi nga kajooga abantu kaleeta ne mulamu waako mu lubiri nga bakalina ekibinja ekyabatemuzi obamanyi mu Buganda be basokola enda z'abantu kaleeta ne mulamu waako mu lubiri asokola enda z'abantu ye nga yakulya ekibiina ky'abatemuzi mu lubiri ebudondo katikiro nga mitani lubengo bakalina olutwe kalinga olubengo abantu ne bakatuuma lubengo ati ebidoli ne bituula bannange omukoota ayitiridde otunyamu ayitiridde tujeeme omukooto yali kabaka ng'ayitiridde omukooto okozesa mobile toilets nga yetagenda mu ttooyi ne bamugamba abataka nti va ku bidoli nti bajjajjange bonna babadde bagenda mu bidoli nze najjawo akalombolombo tewawulidde weggana bwe bamusuzizza akawala akato nga ne bamatembe basuuza kabaka akawala akato kali kyayidde seemu so nadda ku bidoli neyejjirisa ngaomukwata alina ebidoli bye yetagenda mu ttooyi kakati olunaku lumu ebidoli nebitula mu meeting nebigata kuba omusajja ono kati ekidoli kimu nekyevuunika ekyaliidinga revolution abataka ne bamugaa nti wa ekidoli olaba kyevuunise tokinyamu ekidoli kyevuunise munna kiwedde emberi yakyo kitegeeza bad omen kireke kyesonyiwe si nasanja kinyamu nino kinyamu nebakiraba kyevuunise nja kinyamu abakisita maka kinyemu nekisituka nekimuba amade nekimuba amagulu nekimuba n'ebidoli ebirala nebijja byali yamala dde okuteekamu ennagisi nabene bemuyira ennagisi byamukuba kabaka omukooto nga yakigwa owebudondo kabaka sekabaka mukooto bamuyitanga mukooto owebudondo ebidoli byamukuba ne Katikkiro Lubengo ebidoli ne byenieddemu edda ne bijja n'ennagisi nebimusamulira kalubengo kafuumuka emisinde kalubengo kadduka ne mulamu wako gwe kaali kalese mu lubiri asokola kadduka ne mulutwe lwako kalubengo ne kayingira ekikyoncho Katikkiro Lubengo Katikkiro Lubengo yafubutuka kabukira eggwanga baali byayita kikyoncho nayingira ekikyoncho kaddukira ekikyoncho kadduka n'olutwe lwako ekidoli kyakakuba kasaba kali kasajja kagumu olwo ebidoli nebifuna independence not read my book not yet how mobile toilets gained their independence byamala kwerwanako naye ekidoli omukooto bamubuulira ebidoli byegendereze fe tulina kayemba nantabuulira nekino ekyali kyevuunise nakyo nakiyayagala akinyeko nga kyevuunise ne bamugamba abasajja abataka ekidoli kireke buno buwangwa bwabajjajjange n'abaaliwo
nze sijja bumenya nja kinyamu kyamukuba amade nekimukuba omutwe nekimukuba nakuba ku ttaka naye kano kalubengo kadduka n'olutwe lwako bwe katuuka mu lubiri kajjamu mulamu waako kamuwasira kikyokyo eggwanga eri omuliraano baali bayirita kikyo gye kaddukira n'olutwe lwako ebitoli ne bifuna independence basibira kikyoncho kasibira kikyoncho n'olutwe kali kaleese mulamu waako mu lubiri nga yakulira abatemuzi lubengo bakayitanga lubengo lw'omutwe gwako njagala mulaba ku lubengo akyaliyo mulamu ate buliwo bwakabaka bw'e Budondo luli wasoma bwawa nasoma obwakabaka bwa Bugenya kakati kankubulire omuntu owokubiri ye Sale mukubuulidde Sale yalwana nnyo mu nsiko Sale maintained you don't know Museveni yamala ebweru emyezi 6 Sale waliwa bakasisi ne baga nti omuliro gugobye Museveni mu nsiko Museveni spent 6 months ngali Bungereza bamutraining abawagira obuti ngate ku kisaawe bye Bungereza byonna biriko whoever cites Museveni in London Museveni must be arrested and handed over to obuti kyobata tabawa kitiibwa ti omwana yasulako mu Sabonganzi tewali bwempa kitiibwa ku kyalo faza namulabako mu State House nga akimye sente nendabako bano abayina obumyufu nga bakimye sente nenda babona ababulu nga bakimye sente stoina gure omwana asula mu ssabo talina gwawa kitiibwa ku kyalo ababa manyi in and out n'abasisi abalina musajja namu mu convent njajja etabuse nankulu bamutwala tewali watali ddogo eddogo liriwo wantiisa okujjayo wangamba waliyo emisota wano mulwanira ki tewali watali ddogo wangamba oyina emisota oyina okay mulya wokusatu yes Sale mutegede then wokusatu Sale ayina amasasi mu mukono bamukubira ebukalabi omanyi Sale tumanyiganye nnyo Sale agenda okulumba ebukalabi kozi n'agasajja gali ago tegayiza obukodyo enkuba yali etonnya gadda mu miti waggulu Sale baana yinki be bamuyoolawo ayina omukono gulimu amasasi bwegati one ate yali abakoledde projekiti ng'aginkwasizza Bukalabi Coffee project ne bagirwanyisa Sale yampa okukola projekiti y'emmwanyi waffe agule n'ekiba Kayanja nanwanyisa nembaleka kubanga nze nsobola okuyongera ku cupa oba omwana omuwa amabeere kati siri mu gavumenti nebulamu butambula nina setbacks yes the artist dyogeddwa okiriza kujogerwa ate ekyokubiri nti nze simanyi kuleebeeta then General Muhoozi kakati General Muhoozi bamwereddewo wonna beereru baani abakadde buli abadde amuvuma baani bagenda kuwummula yes kati oyafunye assignment y'amagye amaanyi olwo gaba galiwa powerful amaanyi gayina with authority mukamba buulire mu mawanga agabaddemu political upheavals gamala ebbanga nga galowooleza mba amagye Uganda needs a soldier, a general. Look at Nigeria. Nigeria, by retired generals, naira bamaje. Kubanga the country is used. Papa oliwe yafanga wa 85. Tebaleta papa wasatu. Nono na ye. Akunukiriza myaka joli. Why? The word was used for an already pope. Esetuke ekiseera kati militarism mu Uganda politician atali wa amaje tajja kufuka ku ggwanga in the next 20 years over 40. I want to tell you mu America bakubuuzanga where were you during the Second World War, where were you during the Vietnam War? Bush ono junior bali bamuganya kitaawe was yali musai ambassador to China bakuba nenyenyi mu Pacific oyo Bush senior yali wa amaje baligani Kennedy nga basajja boogera ensi nekola ki nekankana America yalwawo ng'ekyafugibwa baki bamaje oba abalina military background Roosevelt polio yamukubirawo yamukuba nga president wa America tebakiraga tewali yamanya nti Roosevelt mulwadde naye bamukolera amagulu nga gamukweka naye yafuga ebisanja bimeka bisatu
ne bakyusa ne bagamba nti omusajja nga Museveni kati ate mu Uganda temunnakyusa na Kisanja. Nze mbagamba muteekewo ekisanja. Museveni akyalinayo emyaka 7 tumuwe emyaka 17 bateekawo ebisanja by'emyaka 7 nedda bwe muteekawo ekisanja ti pulezidenti wa Uganda afuga emyaka 10 nga awangudde akalulu akasooka akoma ku 2 terms 10 years kati Museveni yabulayo emyaka 4 ejja 2026 kati tukole tukyuse constitution tumuweyo terms 2 ez'emyaka 5 tukomyewo term limit tumuwe 10 agende anti kati kyakinamugano okuddamu okikyusanga elo tedda mabega. In America there was no term limit. Once they came up with the term limits after the Second World War nga Roosevelt yabafuze nnyo ne bawamba Congress. But we had term limits here. We had term limits. Anti bwe tiziddamu kuvaako kyenkunyonyola zaaliwo ne bazijjawo bwe muzikomyawo teziddamu kuvaawo. Museveni muwe emyaka 10 n'emeka emirala 12 agende najina 2 ne 10 y'emyaka 10 n'emeka 12 kakati naye nga mu mugadi ensi tekoma kuffe kati kweyogera 12 nze nja kuba 8 kati kwogasijja kubeera ensi tetambulira ku ebyo. Mudiye Museveni muteekawo term limits tekiriddamu kugibwawo. Kakati Museveni mwongere emyaka emirala emeka 10 years ayinza n'okukutanaga nti ngenze nga ne 10 tezinnagwa.